Aleikum Salam TV nkwaniriza nnyo mukwano siibye otya oli otya kuliko olwaluli bigenda bitya we bali kubanga wekumidde ate ku lutimbe olw'emirembe Salam TV nze Nabukenya Amina program obulamu bwa Kadaama naye nga tetutunidde abo bokka beeyita bakadaama wabula bonna bankuba kyeyo. Juzi nabagamba nti tugenda maaso n'emboozi ya Irene Namuddu yakukusibwa naawe oyinza okubeera omwana tu ng'ogenda kukusibwa naye nga tomanyi. Naye yatugamba nti weyatuke South Africa byasooka ne bitambula bulungi naye gye byaggweera emboozi tewoomesa nakabululu. Omwezi ogwokubiri yayawukana ne muganda we yatukuutira nti ekintu oba ekisolo kye bayita omuntu tokyessiganga byebigambo bye byasembayo. Kati nno mmuzizza ayongere okunnyonnyola lwaki akakasa nti ekisolo kye bayita omuntu tokyesiga. Kwaniriza nnyo. Amina. Amanya n'eddoboozi. Mpulira. Namuddu Irene Kisakye. Oba Senga Muwoomya. Asangibwa wa? Asangibwa Buloba ku Jabbeeri. Senga Muwoomya. Neetaaga. Omanyi ntwogerako n'abaana ab'obuwala. Twogerako n'abaami nze omanyi. N'abaana ab'obulenzi? Ab'obulenzi n'abaami abakyala batulugunya nnyo abaami bwe kiri naye ng'abaami tebalina bwogerero. Kati amwami ali eyo noonya gw'oyogerako naye olunaku olw'omukaaga mbeera ku Jabbeeri okuva ssaawa 7 mpaka 10. Ku Jabbeeri e Buloba. Omwami ng'owulire waka wakutamye tolina gw'oyogera naye embeera ekaaye jangu ku Jabbeeri. N'abakyala nabo bajje. N'abakyala bajje. Omanye ennaku zino bali mu complaininga nnyo abaami baganyowa abaana fees naye nammwe abakyala muli bizibu. Weeks zino 2 ziba za kubavuma. Tebategeera tebakola Amina nina omwami eyazze ng'akaaba. Omwami nga mukulu bambi nsonyiwa okugerezaako taata wange. Omwami oli mukulu naye yaŋŋambye maama omukyala akwata essimu n'agiwa omwana n'abuuza omwana yakubira kitaawe essimu n'amubuuza gwe siisome kiki osuubira kumpa ddi ssente za fees omwana ekyo kikyamu n'agamba teyakoma ku ekyo abakubira essimu n'akubuuza ewo tebannalya fe osuubira tuwa ddi ssente z'emmere naye ng'omwana abuuza kitaawe ebyo ali mu myaka 10. Awo omanya maama yaleeta obuzibu bannange tujje okunyiigwa kwaffe ebyatwawula nobiteeka tubiteeke mu baana. Eyo tuve nayo binyiiza tugende mu maaso n'emboozi yaffe lwaki otugamba nti ekinsolo kye bayita omuntu tokyesiga newaaba mugandawo era nkiddamu Amina olina ku baana? Nina n'abaana bange bambeera lukido be baganda bo be bamaama bo kuba ne maama waakulyamu olukwe. Maama abazaala nga muli 8 naye nga mu baana 8 mulimu abaana n'ebyana. Naye omwana oba oli maama mubi oba oli maama mulungi osigala oli maama. Bwe kiri kyekyo. Omwana wo taligenda kukulyamu lukwe. Omwana wo taligenda kukwagaliza kibi. Yes. Omwana wo taligenda kwogerako. Asigala agamba ye maama newankubadde ye maama. Naye nze muganda wange bannange nkiddamu nawani nze ne bwenfanga akkiriza ekijja kitugatta ate kiyinza obutatugatta. Nga wanyiiga nnyo. Nze nali South Africa ne mugamba ne bonsanga nange emmotoka enkubidde South Africa mpitaako tomanyi sikumanyi nyoko mulala naye ng'ate yo no fenna babazaala babiri nze banzaala otya omu nyoko mulala n'owange mulala. Mpulira ekijja kye kiyinza tugatta ate kiyinza obutakola ki obutatugatta. Kati ndaba bulabi n'olwaleero nakityo njagala ne bwansangawa ne bwansangawa simumanyi tamumanyi kyekyaliwo February awo bwe twakoma February twawukana mwawukana enkuba yali etonyerera
atandise okundaga emize emibi pola mpola tosemberera mwami wange tokola ki ekyo nga takireta nnyo direct akwata essimu tufune nga womanyi abaawa mufuna obutakkaanya bwe kiri tosobola kubona muntu myezi kisukka mu esatu omuntu national ayina empisa embi naye omugumiikiriza kuba yali akututte ku mawanga kituufu siinayo gwe mmanyi naye natuuka ngenze nakula ntulugunyizibwa nakula mbonaabona ng'obimanyidde saakula nga nina looya nakula nze looya wange neŋŋamba olaba nnasomoka obuto olaba nnasomoka ebiyumba bye nnasulangamu naate wano South naye ate wano nga ndi mukulu neetegeerera ne mugamba kati tufuna obutakkanya akubira maama we nti ono gwe najja e Kampala omukazi yasesebbuka mukazi wayogera bigambo nze mbeera ekasubi awe ennamuŋoona nga mmulengera bw'ati naye sirinza nagenda mumugamba nti oli otya maana wanyiiga omwana yanyiiga sisobola kugamba mannakityo nti oli otya omuzadde eyandigambye nti nze nnina okugatta abaana bano yakola kwawula kiki oba muwala we yamubuulira bikyamu byerere gy'oli kituufu kuba ne muwala yandyetadde mu bigere bye nti muwala wange mwagadde kati ng'afunye kasente kuba naye tabangako mwana amaze funa sente n'alyoka aba omwana abazadde abakola ekyo kintu kibi nnyo kati tasobola kuŋŋamba nti asobola omuwuliriza ennyo kuba naye omwana akimanyi nti maama tanjagalangako maama afubutuka ebigambo osimu ate n'omuwala we talina magezi musiru mubalagavu byonna nga maama wabyogedde n'abikubawo kiki ne mugana nedda naaki ŋŋenda olwo otegedde South Africa okitegedde bulungi nnyo olina wogenda okutandikira oba olwo tuli Cape Town tufudde Pretoria tugenze Cape Town Empumalanga eyo kati nga mugamba ngenda kumakya 10 nkwata ensawo yange enfuluma nga mbuuza olaga nga mugamba ndi mukulu ekimala nga mugamba era namusiibuza ebigambo bino wammanga neeyanziza mwebale kundeeta South Africa kundaga ekkubo naye bwe nfuniranga e South Africa ekizibu tommanyi era sikumanyi tonnoonyanga sirigenda banoonya ne bw'osanganga ng'emmotoka enkubye kuba eri emmotoka zikuba nnyo abaana kitwale nga tondabangako ne weekubidde tosemberangawo nebaga omulambo gwa gundi tosembera simumanyi tomumanyi wanyiiga ne mugamba bwe nkusookanga okufa nkwegayiridde tolinnyanga ku mulambo gwange ate nakati nkikakasa olwo omusiibula otandika otya obulamu naŋŋamba nkwagaliza mirembe konze kale nfuluma mba naakafuluma bwe nti enkuba ng'etonnya Allah todde emabega saddayo songa busonzi waliwo omuvubuka Ayubu nga ŋŋamba Ayubu sooka okole ki ombeezeeko awo yalina ye akayumba bali baludde South Africa maama wa bamutwala alina emyaka 15 asha oyo mutuuze baayo nga mugamba Ayubu sikoze omwawo obufumbo n'Ayubu olwo oli atandise okukakasa kirabika omwami wange yamwagala ate agenze mu Ayubu alabika omwami wange yamwagala naye nga wamwagala taŋŋambanga nako naye bambi omwami tuli ba mukwano ate yategeera n'okuva e Uganda omwami nga mukwano gwange nti mwami his jolly ate bwe yakutuma wabimutwalira ne mumukolera ssente bawe ekicubawo Ayubu ga tuli ku mawanga siina gafa nga nkuba ekicuba mukwano nga mbeezaawokko Ayubu nga woopanga ekiddako wempanga ekiddako kyekiwazaako oli omwami Ayubu namala naye emyezi gyali 2 nankolera e South Africa naye waliyo bishaati bino byolaba sweet wallet bana abatunda shaati wano wansi abatunda bu sweet butambala biki ya shaati yakachaati awo bwe yangamalanga ngamba ebyo bintu bigenda kukola emutembe oyina abaana
omanyi kye tuba tukola bambi akwagadde afunye laavu bwe naafunayo omuteeja nga nkola ki bwe naafunayo omuteeja ne tufuna ssente kuba nakeeranga ne mukabira akapapula olw'eggulo n'Ayubu naye yali akola omulimu gwe gumu buli Munnayuganda ali e South Africa bagenze bava kati mu busawo ne beerimbika mu bino busimayo abatuleyininga kuvuga mu motoka bali mu motoka kituufu naye babadde mu busawo kulira era teri mu South Africa ava wano n'akulimba Munnayuganda ava wano n'akulimba nti nina omulimu e South Africa nsomesa ndi musomesa bakulimba buli Munnayuganda ali e South Africa musawo muganda yali musawo muga Allahu Akbar ddala abagenda mu biseera ebyo mpulira okitegeera si basomesa Ayubu bwe twafuna omuteeja nga nkubisiza bokisi ye empapula olwo nange nfuuse omusawo mpangisiza essabo lyange nawe ogenda katandika wali mutuufu okukyawa munno naye ng'ate ke kalimu akaliwo tosawulangako tomanyi we bakola nti Omunnayuganda agenda okuva e Uganda okulinnya bbaasi oba alinnya ennyonyi alinnya agende South Africa agenda asoma busawo agenda okutuuka eri nga dokita mutikkire naye ate batugamba abakyala ebiseera ebisinga mutunda kaboozi saalabayo mukyala yeetunda South Africa abakyala bakeera ku makya ne bakulwa obupapula ne bwabwe bw'osaba busabi Mukama nti singa nange nfuna akapapula akaliko ennamba yange nga nze musawo tebabeera nti bazaana mu ssabo lyoli mwenna mulina kutunda kapapula munnaye nfuna akapapula nfuuse Dr. Maama Fiina nyabo nenya wali ewa nze Dr. Maama Fiina si Irene ne Professor Philipo beba biri awo mufunye abaana bakagabye kati Professor kano oteekako kanga nti omusawo omuteeja bwajja omuteeja ye muntu azze omulwadde bwajja nakugamba njagala kulaba ku Professor ng'owina ofuna g'oyita omuyita mangu nnyo najja kati nze nali simanyi bino byakutuusa maloboozi mayembe biki kati nga nafuna omwana kakande nga ye pro yantuulira mu bateeja amutandika kukola sente omulimu oguli eri mu busawo ogukola noga nti mu butuufu Abannayuganda guno omulimu bagukola nga omulwadde awona kujjamu mbuto subhanallah ate ng'olina okuyiga ate kuyiga biriko okuyiga kuba mpeke omukuba mpeke ne lugenda luviiramu ewuwe naye Katonda bw'akuvaamu obubi ne luganda ovaamu ne bakwata gwamanyi gy'olikoma ako ko kuliko akasente kati leero mmeka ng'okola omulimu omwezi tegugwako kati bagaga omwezi gwaweddeko ogwa January era kati ng'oyagala okulya ku ssente y'omu South Africa ogimusabira mu nnaku za mwezi 25 mpaka nga 10 bavundu kati bakola omu South Africa gwe wajjemu leero olubuto yadde omwezi oguddako yadde omwezi bali bafuna embuto bali beegatta nyabo nga mukola ate abasajja obuzibu bwe bayina bwa buntu bwabwe butono money power buli kaseera mujje twongereko tukole tutya kulira kati n'olyoka oyoola ettaka eryo n'oligatta mu kyapambalaasi tufudde oba loobu kati buli lwanamusiiwa ne kazimba ng'omugamba kakula omuwa n'akapima n'omugamba gwe kagira opima naye nga wa bambi muzanyira ku bwongo eyajjira ku kantu ke n'omaliriza ng'omutunzizza amaka ge tufudde ng'ali ku kantu oyo no Irene Namudde yagenda nga bamugambye ogera sibanviiri akakkanya ali mu busawo ndi mu busawo Buganda bufeera nno si musawo wadda awula mufeere naye mbiwe zanviirayo Amina najja nzijjamu abawala embuto tubajjamu zo sente wazikola waziweereza maama zina kye zaakola nezankomyawo bampeereza okuva e Uganda tunyumye embi zajja gitya munnange mulimu gunyumye ezo sente zirina mukisa mpulira
kuba botta muntu ekituufu kiri nti sente ezijjamu esente z'obusawo buganda tezirimu namu mikisa bya kiyaye mutta bantu kulimba okitegeera kati nzijamu omuwala olubuto lugaana kyokka olina aduresi nina aduresi bamudduse Mpumalanga mu ddwaliro amalwaliro geeri tebajjaamu olubuto bakubuuza kuba bagenda omukeera nga bagamba wajjeemu olubuto wabadde olugiramu wanga omuwala ali ku mugo gwa ntaana ng'ali bubi overbled omuwala nga gwe munne gwe yali naye ng'atuula mu mmotoka bamuleeta mpaka ku ofiisi embi omusirikale omu kubajja okunkwata nali naakamugiramu abawala embuto tufudde ng'agamba ekyo tekisoboka era bwe yabuuka ku mmotoka yadde emmanju kuba essabo lyali mmanju yadde emmanju ku ofiisi n'aŋŋamba dokita va wano weetooloolemu bagenda kukwata yeyanzibirako era bwe neetooloola bwe nti emiryango waaliyo saaluuni y'Abanigeria mwe natuula nga kasitoma ate era bali abantu kuba bwe tuba tubakolako weebikka wenna tebakulaba era abatakumanyi wabula gwe basangawo gwe batwala naye ono olw'okuba yajja aleeta abawala ab'enjawulo tuba tufuuse bamukwano nga mwemanyi nga twetegedde era ng'alina n'okukubira ekicupa kuba yali musirikale pulira naŋŋamba va wano mangu kati baayita eno nenzipita bwe nti mu kakuubo nenzira mu saaluuni ne bajja ne babuuza mu saaluuni kuba nabagamba bwe babuuza ab'emmanju mubagane tebaliiwo nekuba bo tetumanyi gye balaze naye nga mwene olwo nendusomoka omuwala olubuto ne balugiramu kuba olwedde lwali luyiisa ekitundu ekinene ne bamunaaza n'atereera omulundi ogwokubiri omwami yajjira kashushu kaganya okula ayagala kakule naye buuza alina emyaka emeka nakalaka ayina emyaka emeka yalina emyaka nga 5 plus ayagala kakule girlfriend yamugambye kati ninnyo ya Allah nyabo omwami bwe yajja bamuzizza mu mayembe kati wabaayo eri atuulayo mu emabega nadda mu mayembe aferawo ayogedde awo olusawusa bamusaba bamusikamu ezasooka kati ezo nno zo ssente ze nasooka okukwatako nga nnyingi kuba bampa 25,000 eza randi bwe bazimpa manya omusajja bamuguza ente nti akantu kokukula ebizibu bingi nnyo oli musajja mukulu weetaaga ggula nte ente yakanaana ezalandi omusajja afunye pensioni we awummudde ku mulimu aleesa akanaana kumba agwayo mpulira amina omusajja yajja nammundu temwamanya nti mwali mudiringalamu South Africa n'omwana w'emyaka 4 alina emmundu kiki South Africa kukuba amasasi bakubuuka okufa tebakulabanga nti yajja nammundu kubasaanyaawo yajja nammundu jjukira ku Ssabonze abeerawo tekakula mukanyamuwa bamulimbye bamuwambuyiza bakoze bali abalaba akantu tekakula omusajja yansanga bw'ati nga ntudde bwe nti katebe bwe yava mu mmotoka ye n'agikoshinga nnyabo naye nga takumanyi nga mmanyi kubanza gwe yasangangawo nnyabo naŋŋamba njagala omwami abeera wano otamumpa gwofa simumanyi naŋŋamba ŋŋenda kutta natuula mu ttaka katebe nnavaako nentuula mu ttaka nemuga taata kola kyoyagala naye omwami kuba nange ndi mukozi n'omwami nze bandekawo kuuma wano just ndi asikaali nemuganda naye ogenda kunzitira bwerere abaana bange zinalekogone ng'omunayuganda omugezi ak'obugezi ne kakomawo esaawa eyo
Omusajja yantunuulira bw'ati. Ng'ofubutuka amaziga nkulaba maama. Nkaaba naye ezziga ly'omusajja liva wala. Omusajja yakwata pisitoli n'agizza bw'ati. N'aŋŋamba muwala, oli mwana muto. Ogenda kufiira South Africa mu by'ekisiru. Kwata ekkubo dde ewamma. Tufudde. Saddamu kubeera ku ssabaawo. Nodde wa Allah oddamu notola shahada ey'okubiri. Saddamu kubeera ku ssabaawo. N'okyusa adresi. Kati ate ninayo brother wange. Ye yatusooka mwene wa mama gwe nalekera omwana. Waliyo muganda waffe yasookayo. Olwo naye mba ngenza okuddamu ofuna engootanya oba omulundi ogwokubiri. Naye mmusanga. Noga bulijjo naawe obeera eno. N'obyayokyezza biki. Nga ngamba janguuka eno okole ki owummule. Nagenda ne landi zange 1300 yamala zirya ne ziggwawo n'ankajjugira ebintu ebweru. Ekisolo kye bayita omuntu tekyesigibwa. Kabiito yali obusente bwange bwonna ne buggwawo. Nakasuka genda wewe. N'atakomaawo aba South Africa abaluddeyo bawerokaminga bano abapya. Abannayuganda abaluddeyo. Ne buno bwe twakolakolangayo ng'akusika ndi mulwadde biki ali munaye ndimu omutima gw'Oluganda neebuya. Ye yaluvaamu dda. Sebusiro bwa njoka. Nyabo. Ndimu olubusiro lwa Luganda maama neegula. Nakasuka ebweru. Nangamba mukyala we tayagala yawasa omufeetuweeri. Nangamba mukyala we tayagala bantu waka. Naye nga obusente bwange bumaze kuggwawo. Ekyanzi. Olwo otandikirawo. Ne nninnya ne nkomawo. Ewoli yakusuza. Nalinayo mukwano gwange Irene. Olwo otandise ofuna emikwano. Yali mukwano gwange. Kuba ne wembimuuyo bwe gyawunya ye yakukusanga. Kuba ye yali aluddeyo. Pulira. Munnange nga Irene yambeezaako nga muga Irene nzira Uganda. Sawuseegaanyi. Ekiriba ekyange ekiriba kyange. Kituufu. Kanzibe Uganda. Ngenda kufiira wano obwana bwange. Olwo kalooni kaliko waleka okasasudde. Kalooni ebintu babiwambye eka. Nyabo. Badde mmanyi okasasudde. Kati okumanya nkulaga eŋŋanda. Embi. Twali mu Pride. Nga ku desk tutuulako n'abooluganda bameka be bannyingiza Pride. Naye bwe baamanya nti genze South Africa. Ngende nga gawale mbagaggawaleko. Omu ku bbo yagamba n'okugamba oyo Irene omusimu ng'ajja wa passport. Atandika atya okunyonyonya. Yagifunye atya. Yayiseewa. Be b'abooluganda. Era be baakulembera kuba nabaga mulindeeko nagenda kunoonya ssente. Mu January ng'atandika ne basula aba Pride ne babaleeta ewange kuba be baali bamanyiwo. Ne batikka ebintu byonna. Naye nga bakulembeddwa basisita bange bameka? Babiti. Be bayita eŋŋanda. Ne babitwala. Eyo ne mmanya pressure ekendedde. Kasaba atutte ebintu. Kati kanneeyi. Ndaba abaana bange bakoze eki. Naye ng'era omutima gw'obuzadde nga ne bw'okwata ebibiri oweerezaako abaana eka. Okitegeera. Munnange ngamba Irene lwaki sidde e Uganda. Okuleka obwana bwange. Irene nga ng'agumiikiriza namuga Irene sikyagumiikiriza. Kuba nagenda mu 2013 2014 Desemba nali Uganda. Kiki? Ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba 2014 nali Uganda. Wafuna otya ezikuza? Kuba wali oweddemu. Oli wa Irene akusuza. Omwami wange mwebaza. Yabeerawo. Era nga buli kimu njogera naye. Omwami wange yempeereza ssente ezinkomyawo. Era wayita wansi. Era naye kuba kati awo Abannayuganda baba badda bano abaguze emmotoka zaabwe abakozeemu. N'abazikukusa ebiseera ebyo. Kati be bankomyawo. Nabawalandi 1200. Waddira wansi. Naddira wansi. Naye good enough baba kuvuga mpaka ate waka. Kituufu. Era mu kkubo tetwalwamu kuba be baali beevugire emmotoka zaabwe. Omwami wange ye yampeereza ssente ezanziza e Uganda nanga ntotya kuswala
olwaki otya okuswala omalayo emyaka nga bagikubalira obakomyewo ng'oli mufu kituufu ng'oleseeyo n'abaana naŋŋamba nze gwe wandiswalidde wendi komawo nyabo be batono bwentyo nenzira e Uganda era bwentyo ne mmaliriza nga nze ab'eŋŋanda ndaba balabe oba wooli oba toliiwo bonsanga n'enseka seka bwe mba sisasa mpitaako Irene kyogamba situwali ddiiru ne muje nzija n'enkusobena ne ga Irene nkusomedde eno kusomedde eri tugenda okole ewa mu nsi yonna eriwa eriwa tokyasobola sikyasobola Irene kebe Amerika kebe wa kebe mpozi nga ngenda byange kuwummulako naye mu bino tugenda kukola mukwano kanfuna omutwalo e Uganda era siganya mwana wa buwala naddala nga tonnazaala nnyo tobanabize bukya ekikutwala ku mawanga mpulira omwana ow'obuwala omutwalo gw'ofuna e Uganda gukumala okusinga okugenda okufiira egundi babuulire mu byeyo mu biyumba ogenda kukola ng'omuddu ogenda kumalayo emyaka 2 okomewo nga tolina yadde 10 mpulira kyenneebazaako mu ebyo byonna bye nayitamu nagguka obwongo nti kati mmanyi okuyiriba ssente ensobolo zinoonya ate era kati nkimanyi nti bwe mba njagala kino mba njagala kino koobaani mba nkyagala ekyo njagala ekyo watandikira ku kinga okomyewo oba wadda mu bufumbo nakomawo mu bufumbo kuba nakati gyendi n'okima abaana bo abaana omwami yali abasigazza kati ng'oli bebbi gwe nnina okunona Shanaati teyali wa maama kuba nalwana nnyo ava ewa maama aveeyo omutima adde ewa sista wange era neebaza mukyala Kitooke Busunju maama Sandra weebale kunderera mwana wange neebaza tata Sandra weebale kulera mwana omusajja oyo yanjagalira omwana ng'amwagala okuva ku mutima gwe tata Sandra ng'abeera ku bbagiro n'agamba eko omwana n'agula amata n'aleeta akagati okitegeera ekitali eri omutima tegwali tegwandibaddemu nkomawo nzirira mu ssaawa ya bululu nga bwe tuli sati aye tusooka tutiita n'obululu awo n'ogenda n'osikayo ettaano n'osikayo omutwalo noyiriba bya myezi emeka 3 neggwa bwe yagwa nga nkati njagala kukola tutandikidde ku ki dakiika 2 zitwala nga nsiimuula kuba nasaba ngamba omukyala njagala kukola nampa ennamba y'omwami Tamale bano abalongoosa mu bizimbe nantwala mu kampuni ya ICEA life insurance nga kiriina nenkolayo ewiiki 2 nga nagenda kusasula emitwalo 15 nenkolayo ewiiki 2 bwe ntuuka ewantu nkwana mangu emikwano mmanye ebizibu byange nenkwana omukyala eyali ku reception ku Prime Plaza ani Nalugwa omukwana bwe mukwana baggulawo branch ani tanfunidde omulimu mu ICEA oyitidde awo mpitidde awo era ogufunye ofunyereza insurance bakutaddeko mangu mu ICEA nfunye gamba yagenda okukolera 12 maliridde ndi mu 2 nyabo kyovola tonyomanga mulimu ne baga ntukuwa emitwalo 2 awo ogenda okuyitira ate otuuka ku kiddako awo wayitira wenayitira obugagga bwo tebwali South Africa bwali Uganda era akayumba kange kennina ak'ekinaku kali Uganda kiki poloti gye wagula Uganda Uganda era nakolera ICE okumala emyaka 7 lwakuba nti n'okugenda South Africa nali ntandise okuyingira ebintu bya katemba nga nzanya ne bakkayi bande abo kati bwe nadda omuzimu ne gusituka buto ekitone nekisituka buto era nva mu ICE nga nyingira Philip senge essaawa zino okola mulimu ki ogyeko ogw'okusenga abantu essaawa eno ntunda engoye wava mu ICE nava mu ICE nga siina wembikwasaganya firimu zeetaaga budde ndi muzanyi wa firimu nina TV ya Mukwendi kwenkola ate ntunda engoye mpulira nti njiriba wano na wali
nswaza yantwala okubonaabonera South Africa kuba ye kati essaawa ntayina kaayina byayina bibalira South Africa nejali akyabonaabona ate bwe bakeera ku makya ne bamutikka bwadde e Uganda ali ku zero ajja kuddukira wayirini ewange tojja mukwano ewange tajja era ne Amina bwe sitera kukyawa newa mukyawa naye bwe nkukyawa mba nkukyaye bwe nkumala mba nkumaze tebyandibadde ekyo kukusa tekyali nnumye nnyo empisa gye yampisaamu Irene nga tumaliriza kakasa omuntu ndi ddala bakyakukusa abantu nnyo naye gavumenti eyina nakati nina bwe nasuuzizza azza neewaaniddeko agenda nemubuuza olagawa era ogenda yitawa nti baŋambye ne mugamba tokigeza muvubuka kiki muvubuka omwana yakamala senior 6 kyekikutwala South Africa olwaki oyagala okuleka bazadde bo nga bali mu miranga era yabadde agenda mu bbaasi tufudde twabadde awo twabadde ku media tunyumya ngenda senga biki nemubuuza olagawa nemubuuza South Africa nemutuuza nemunnyonnyola ebiri South Africa nze keebe Dubai kuba nina mikwano gyange egiri e Dubai bakugamba omulimu eguli e Dubai omwana atasobola kwetunda tojja kwegamba okukusibwa kukyagenda ate nga ne Dubai baba kukusa kyokka kukusa muntu wo oba omumanyi ng'omumanyi bulungi nnyo omuze guno gavumenti yalina asobola okugulwanyisa omanyi lwaki tajja sobola kugulwanyisa nti twesiga abantu neŋŋamba Amina tasobola kundyamu lukwe baŋŋanda be bakirimu Amina anjagaliza nti omuntu akutunda agenda atunda ekibumba kyatunda ensigo yo aba wa mu nju yo ddala ekole ki ng'otunudde mu kamera omuntu atunda ensigo yo atunda ekibumba kyo atunda ekiwoowolo kyo aba wa mu nju yo ddala ate ng'omwesiga nnyo gavumenti tugiwa magezi ki gavumenti mwekeneenye nnyo kampani ezitwala abantu ebweru batwala abaana ne babasuula mu biyumba batwala abaana omwana nakugamba maze emyezi 8 sifunanga ku mulimu pulira babakeeza mu katale nga bwe banakeera ne batwala embuzi nti embuzi ena agisiime n'agigula yatwala eri abaana bagenda mu buddu bakeera mu butale bw'ofuna akutwa ekiyumba mwolaga ate ne babagula myezi 2 bwe giggwako nga bakuzza mu kiyumba kyo naye gwe omwana wo oli eno ogamba omwana yannyima ssente yagenda kukola omwana yagenda kukola lwaki omwana tanfaako abaana bammwe oluusi n'abamu baafa dda lwakuba temumanyi akatalekeka tumalirize nziramu okuleka akatalekeka Amina nga nkubiriza abantu bannange ekisolo kye bayita omuntu tebakyesiga bannange muve ku bantu buli omu mulabe nga bw'ali abantu bakoowu onsanga nina bye nnayitamu nenkulaga simayiro ennene kumbe ngenda kwesasuza mwesonyiwe abantu looza mukitegedde mwesonyiwe ekisolo kye bayita omuntu ne bwe mba mwayonka kulimu nze kyensinza okuyigamu nti ate abatukukusa bantu baffe ekitegeeza gavumenti eri mu katyabaga era gavumenti tebirinamu ati naawe muzikiriza enkomi yawe emboozi ya Irene Namuddu bwetyo bwegenza olunaku olwaleero senga agambye omusangawa onsanga kujja beeri ebuloba awo gwe omwami n'omukyala nani n'abaana ab'obuwala abaana baffe ab'obuwala bamaama tetubawa budde bawuliriza bamaama tuli bize nnyo abaana omwana n'atuuka okufuna ekizibu nga talina gwakyogera naye gwe bw'okomawo oboggola buboggozi omwana n'atuuka okufuna olubuto tomanya yalufuna atya onajja n'akugamba atya ne waaba baamukutte nga tomuwa budde mubaleeta ewa ssenga atakuumira mpeera abankuumire akadde kansazeeyo naye ng'ebinyuma ate byo biggwa byokya sula bulungi weeraba nze Nabukenya Amina program obulamu bwakada